Omusawo omufere George Semugoma era nno ly'erinnya ly'ettuufu naye abasinga bamuyita John Kawololo asangibwa Kayunga Bugerere eyo. Mwattu we twamalidde emboozi eyali Sinnakiyinje eggulo nga kirabika amwetoolodde. Muto wa Nakiyinje atali oli ngamba muka Kawololo yali amubuusizza nga mulamu waabwe Kawololo mbu talina maanyi gonna gayinza okubaako ne kyamukola. Anti jjukira naye yali amuliddeko akakadde k'ensimbi nti amaanyi ge ganaamuyamba okumufunira passport olwadde South Africa ne bigaana. Ebigambo byange byabadde bigamba nti nampulira zibi mbubala embogo yamusse. Abawumba tuutu abaaguba emitwe abatawabulwa wadde okukkiriza bo ne baddamu nti bw'atyo anti bw'atera okuziyigga. Nakiyinje katono katooko kaakubuusizza nti Kawololo mufeere awedde emirimu atasobola wadde okuzinyisa enje otyo nembeeraawo nemugamba neŋŋamba naye ate nze okusinziira okuva nagendayo ebintu ebyali binkijjanya tebikyakola ki tebikyankijjanya nanga munange osanga gwe bakoze eki bakoleddeko ebiriyo kati nsisange nangamba ye kati ye muto wange oyo mulala nagamba nze munange nze nakoma kati ne ntwala akaseera nga sikyagendayo kati waita kati nakola ki kati negendayo nemugamba munange omusajja tetukyakola ki tetukyayogera simanyi family nagamba nti kati family ekola kyakola ki kyakubaawukanya bali balogo batambula nnyo ku basawo nawe olina okwerwanako kati ng'omuntu naawe nga munange omusajja omuyinamu omwana olaba temukyakwatagana wamaze naye ebbanga ddene kati nange munange nange nentandika okugamba ki okwerwanako nziremu tunyumye n'omusajja ambuulire obuzibu bwe bwava kati mba ndi awo lunaku lumu ku makya nga nkubira essimu bwe yankubira essimu nga twogera nga tunyumya nga ndaga nti tewali nemugamba naye Robert ebbanga lyetoolodde emyezi giri ng'emeka kati obadde tonkubira ssimu lwaki kati munange nga twogera ngamba ali si biki nga buli omu ayogera ekimuli ku mutima buli omu ayogera abuulira munne ekimuli ku mutima nga tukola ki nga tusooka tuddamu awo nga tunyumya kati nga nkubira sisita nga mugamba munange mbadde ndi wano omwami waffe n'akola ki n'akuba essimu nangamba olaba baba nagamba buli kimu kijja kukola ki kijja kutereera kati awo ne banyinyikira ddala mu kintu. Okimanyi nti yali ntaanya etta amenvu. Kawololo mpawo kye yakola ku byabaagala n'abano okuddamu okwogera kyokka ne bwe bagamba nti ntaanya laba ate bwe baddamu nga bamaze okukisiinyaako. Nakiyinje tugende mu maaso era ndaba buli akasikonda akayitawo Kawololo akufunza. Aluze ndimu zina kubanga zikola ki ziggwera eyo kati wayitawo ebbanga ndoza lyalinga lya mwezi naye ngawo nga tuzemu okunyumya n'omwami ankubira ne twogera biki wayitawo ebbanga lyalinga lya mwezi ewaabwe covid yali akyaliyo ng'akeera ku makya nga nkubira zali saa 12 ezewaabwe nga eno ziri saa 6 ogw'ekiro nga tunyumya nga ngamba kakati ogenda ku dduuka okole bwoti ne bwoti ne mugamba Alani olaba ennaku zino yanneefuula nangamba gwe nkugambye gendayo bw'otuuka ku dduuka onkubira essimu mpe Alani oyo ebyo ebintu si bibye si yalina okuwa amateeka biki ne mugamba Alani obuzibu akubira taatawo n'amubulira buli kimu nangamba nkugambye bwe ziwera bwe bukya kwata ekkubo gende e Kampala nze ompe Alani obugaali bwange si yalina obuleetako olugezigezi ziwera saawa 11 ezeeno nga ziri saawa 5 ezeeri nga kazini wa bba wange ankubira ow'ekoleya ngamba Alice nno gwe okyali awo Robert bamututte mu ddwaliro ng'embeera mbi era ambulensi yemunonye abadde agudde mu nnyumba ne mugamba naye ani Robert njogedde naye ku saawa 12 ezeeyi nandaga nti si mulwadde talina kintu n'ekimu kikola ki kimuluma
N'aŋŋamba gwe noddaawo. Nenkola ki? Ani n'ava ku ssimu neŋŋamba kaakati nembeera awo neŋŋamba nembeera omuntu gwe natakaddamu okukwatagana naye kati saalowooza kintu kirala kyonna nenkubira sisita wange essimu nenkubira nenkubira omwami direct oyo omusawo nemukubira nemugamba munnange obuzibu butuuseewo kati namukubira essaawa ezo teyakwata neŋŋamba kaninde buki nja mukubira ku ssaawa nga 2 nga bukedde kati ziba ziwera ssaawa 2 mwenyini nankubira naŋŋamba kiki obadde wankubiddeko nemugamba nakubyeko naye nga tokwata nemanya nti obudde bukyali bwakiro olabika essimu togiwulidde nemugamba naye nafunyemu obuzibu omwami wange nayogedde naye ekiro ku ssaawa 6 ezeene wabwe buba bukedde nga buli kimu kiryoke naye ate kati bankubidde bansembyeyo okufuna essimu ngendaga nti bamututte mu ddwaliro embeera nga si nnungi kati nga ngenda ku dduuka ziba ziwera ssaawa 4 ez'okumakya nga baddamu nga bankubira essimu era okuva ebweru nga Robert bamututte mu ddwaliro naye n'okusigeni takola ki aganya omutuuka. Awo lwaki si bwe tunaatandikira ku bbalaza bya Robert Mutebi ne Yasin Kyeyo, Salt TV, Omunnyo.